Guno mulundi gwa mukaaga ng'essiga eddamu ziteekateeka omukolo guno ogw'okujjukira n'okwefumitiriza ebirungi enjolo eyali Ssaabalamuzi wa Uganda eyasooka Dr.kiwanuka eyattibwa ku mulembe gwa Amini n'okwekubamu ttooki ng'essiga eddamuzi ku bimu ku biruubirirwa omugenzi ono bye yali alina. Nga bulijjo Gen. Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti wa Uganda yabeera omugenyi omukulu ku mukolo guno, wabula ng'owayo tasobodde obubaka bwa butisa yali Ssaabaminisita wa Uganda Lwokana Lugunda. Amini and Dr.kiwanuka are long dead. However, their legacies differ. Dr.kiwanuka stands out as a votary for truth and justice, while his murderer, Amini, will forever be associated with shame and dishonor. Omukolo guno gwetabiddwako abaaliko abalamuzi, bassaabalamuzi, bannamateeka, abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu, poliisi n'ebitongole ebirala. Bernard Owundo, Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka wano mu Uganda ekya Uganda Law Society, abuulidde abakulu abakuŋŋaanidde ku mukolo guno nti ebiragiro kkooti bye ziyisa ensangi zino tebikyagobererwa. Ono anokoddeyo ababaka ba Pulezidenti baasindika mu bitundu eby'enjawulo nti ebiragiro bino babiyisaamu olugaayu n'abasaba okubaako kye bakola. The major threat rule of law currently, especially for the judiciary, is non-respect of court orders. Effective and efficient enforcement of judgments. My lords, if we do not have a transparent process, we may continue to appoint acting judges and acting magistrates and end up with an acting judiciary, because sooner or later every judicial officer will be acting. Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Kigamoyo winnyidde olubadde obubaka omuzindaalo n'ategeeza nga bw'agenda ofafaagana nabo. I have seen agencies of the state committing the sacrilege of purporting to interpret decisions of judicial officers, refusing to implement decisions of judicial officers, court decisions. This is wrong. This is contrary to the principle of the rule of law. Those charged with the responsibility to implement or enforce judicial decisions may have reason to question those decisions. Ssaabalamuzi agambye nti abalamuzi balina okulekebwa okukola omulimu gwabwe ng'amateeka yo gabalagira, era n'abategeeza nti mpaawa gya batiisatiisa nga bakola emirimu gyabwe. Core meaning of independence of the judiciary is that in our judicial function, in the exercise of our judicial function, nobody must determine for you, must direct you, must improperly influence you to make a decision which is your constitutional mandate to make. A judicial officer must stand firm. This does not mean you do not consult on points of law with your colleagues, but ultimately the decision is yours. Agambye nti ng'essiga eddamuzi bagezesaako okukola ekisoboka okumalawo okwetuma kw'emisango nga mwe muli okwongeza ku muwendo gw'abalamuzi, nti wabula ensimbi entono ezibaweebwa zekikyasibya ebimu. Jonathan Tumwesigye abadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo guno agambye nti essiga eddamuzi lyetaaga ensimbi okukola emirimu gyonna gye lisobola okukola, era ng'abasabye okusookera ku misango egikwata ku nsonga z'ettaka, eby'obusuubuzi, ng'agamba nti gye gisibye enkulaakulana mu ggwanga. And public demand for customized court services. The commercial court has helped to deal with the increasing demand of settling commercial disputes as a way of attracting and retaining investors and supporting the rapid transformation and expansion of the economy. Dr. Kiwanuka yali Ssaabalamuzi w'eggwanga eyasooka, yattibwa Amini mu mwaka gwa 1972 nga kati giweze emyaka 51, wabula nga netutuukidde olwaleero mpaawo yayalabye ku bisigalira by'ono. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.